Anajjukira olunaku Junior Tamale emirundi lwe yagamba nti yaloota taata we afudde naye agenda ozuukuka ng'ate taata we mulamu. Anajjukira olunaku olwo. Njukira kye namuddamu, namukolera vidiyo ne muddamu vidiyo ne mugamba okuloota ng'omuntu afudde tekitegeeza nti omuntu agenda kufa. Okuloota ng'omuntu afudde wadde ayinza okufa. Naye okuloota ng'omuntu afudde kitegeeza obulamu bugenda kukyuka. Obulamu bugenda kukyuka. Very many things are going to change in your life. Very many things are changing in your life. Mujijukire. Nabagamba very many things are going to change. Njagala ngwe enamba yange bansondere emmotoka gwe bakoledde ki kye banaasinziirako kusondera emmotoka. Abolowooza banaava bube mu bbanga ne bakusondera. Olina okubeera of any additional value abanaakusondera. If you are not of any additional value, then you wait in a day. Bonaalwala ekibumba bajja kukusondera mawulira ku kigaatibwa. Godfather gye baliko. Kayina gye baliko. N'abawuliriza abali waggulu obulamu bugamba ki? Bulungi ogamba otya ssebo? Ndi bulungi nze ndi folowaawo okumala ebbanga ddene. Genda mu maaso. Naye taata waliwo ekibuuzo kye njagala kukubuuzako. Buuza. Bwe kinaakuyisa bunnansanyiwa. Gundi yali mukwano gw'ono Seekaani. Gw'omumanya ate mumbuuza. Ono Seeka Umaro yalagawa nga tokyamwogerako wamukyawa? Jawama tomanyi nti bamusiba. Omuntu yenna bwe bakwatira emisango ng'egyo gya Seeka Umaro osooka n'okkakkana n'obeerayo n'omalako limandi eri nti osooka n'obeerayo nga bakunoonyerezaako ya myezi 7 gisooka. Naye buli weyagala ogiwakanye opaapaale oba opapale manyi gundi. Ba opportunists babeera bagenda kukozesa omwagaanyo ogwo okubbako buli kikyo abeefuula abakuyamba naye nga teri kye bayinza kukuyamba. So Seeka Umaro bamusiba gwa 5, ogw'omukaaga, ogw'omusanvu, ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, ogw'ekkumi n'ebiri. Ekitegeeza bail application ye kati okukola obulungi ennyo nga tewali kyakwekwasa eba erina okuteekebwayo mu January I think kubanga December era abalamuzi baba tebaliiwo oba kale mu December awo mid-December bail application olina okuteekebwayo. Okay. Alyoka afa naye kale ne bw'ogiteekayo bajja kubba ssente mutunde buli kyammwe naye nga tewali kiyinza kukolebwa. Ayina ddala ku muntu ng'oyo ali mu mawulire nti lwafulumya ensi emanya kati abaali bamusibye era abagenda kubiremerako nnyo babidde mu mawulire okakkana nga bireetedde n'amutadde ebizibu. Kati awo olina okugumamu n'okkakkana tubiraba era tubiriko. Emisango giba girina kuggwera nnyo ku mapoliisi bwe gityo naye bwe bakuzannya ne bisukka. Is it good okusonyiwa omukazi ayendedde mu busungu agenza okwenda mu busungu ayenze ku kiti oba ayenze ku musajja oyo omusajja naye amufunira mu busungu balema kubaga bintu bya kisirusiru ebitalina magezi. Omukazi ayendedde mu busungu otegeera otya nti ayendedde mu busungu era ki ekiraga obusungu bwayendeddemu
olwakuba bakutte oba yakubidde essimu nakubira ebifaananyi n'agamba nina obusungu zuno ndi mukwenda omaze bakwata n'alyoka ku explanation z'ekitumbaavu mbw ali mubusungu ebyo bigamba ni bya kisiru oli aba abadde bbaawe kumala ebbanga naye nga baagala kukuzannya muzannyo gwa kuferaafera so eyo omukazi ayendedde mu busungu bifu temwerabire mwekwate Igwe Phone Service Center ne Igwe Land Solutions yenna ali eyo yonna ng'onoonya ttaka eriri genuine ery'ekika kyonna wekwate Igwe Land Solutions Limited bajja kukuyamba mu by'ettaka ebitaliimu ntalo ndoota nga ngwa mu kinnya n'omwana nenvaamu era ojja kigwamu ekinnya bizibu. Please let me talk to you. Sindika request. Twogeremu tulabe. Sebo nkulamusiza. Sebo. Je bali ko Sebo Godfather. Ayogera nyono. Nze Ashadu Luima. Mungu abuza dio kubera no rent at the end of the month. Oyina okwejjamu okulaga nti olinawo. Ekisinga okutwonoonera nga bannayuganda kukakasa nti tuyina. Twagala nnyo okukakasa. N'ovundikira nga rent omulidde mu kukakasa. You take on junior issues with the family. I can't take on junior's issue with the family because Junior is a reflection of his age at a very young age. Junior is a reflection of his dad at a very young age, which is a very big problem to his continuity. Therefore, I can't take on his issues with the family for reason. The family na esi yenyangu na eringa ya mirundi. Eringa nga mirundi yenyini. Eyafa. Karibu ugena maso was taking it on. Ojja kwesanga ngate gwofuusa mu byenkeera ng'olugendeddemu nga lukulidde. Junior nakwata eno, singa nakwata eri, muganda nakwata eno. Noleka bakusabula left and center. N'ovundikira ng'okutuse kutuse wenna. Uncle Godfather. Mbuulira. Nze nina kye mbadde njagala okwebuuzaako Buuza. Ndudde nga nina ensonga ne muzeeyi wange naye simanyi buzibu bwe buva. Buli famire bana ensonga naye ebiseera ebisinga ziva mu lubaale. Kuba kati nze olaba essaawa ya leero muzeeyi wange sisitukangako ne yesu twafunamuko obutakkaanya naye nfunda nnyingi nnyo nga nzija singa wabawo obutakkaanya nga nzija mwetondera ne ndowooza nti aba yansonyiye. Naye kimalira ne kigaana mbeerawo ne neebuuza kye namukola. Obutakkaanya result nze kuvanga mu ki kuva ku ki bwa mulimu obutakkaanya nga buba butakkaanya mbamu obutakkaanya nga omuzadde muyaayo oba omwana amuyaayo obutakkaanya ensonga eva ku ki. Anti katwala olumu lwabeera ne issues ne mukadde ate n'azinyingizaamu ye kennyini yazinyingizaamu kiraba kati ate n'amaana nansalira omusango n'ateekawo embeera eyo okuba nti nze naye tetukkaanya bulungi. So kati mbeerawo ne neebuuza ekituufu oba kiva ku ki ekintu ng'ekyo. Muzeeyi wo alina emyaka emeka? Alina emyaka 5 mu gumu. Oyo akyali ali ludda wa? Ali mu Ndeeba naye amaka ge gali Nabbingo. Nze ndi Nabbingo nange wadde nga mbadde sikyabeerawo we. Kati mweriraanye bwe buzibu singa wano olina engeri gy'osobola omwesonyiwamu okumala ebbanga buli omu n'abeera bibye ye n'akunoonyaako naye waba omubeera ku mpimpi obuzibu bwe buva. Naye kati nga maze omwaka mulamba nga tetulina we twesinkana wadde kuba environment mwabeera si mwembeera just nti
nga omanyi nti munaaba muli mugundi yemu nti tawuni eyitibwa bweti naye nga sibeera wuwe tetwesinkana. Buli famire erina ensonga ezo. Kitaawe alina ki ekiri awo ekyamakulu ekyokusikira? Alina ebintu byera, alina emmotoka ye, alina amaka ge. Nekala zisiraga interest n'emu. Byakusikira kwe kuva olutalo nga tayagala mwana atunula ennyo nga amutunuulira nti oba alina byayinza okumuggyako oba biki. Abalala lubaala batawaanya nnyo n'abakyankalanya mu baana mu bazzukulu. Naye abiseera ebisinga obungi olwoviira omuzadde noga n'okola bibyo n'abeera ng'akuwuliza buwuliza naye ng'ogenda bugenzi mu maaso akkakkana n'akunona ne mudda ku mmeeza y'emu. N'ekirala oyinza okuba bafuna ebizibu ne maama gw'ate n'oyagala ojja obiyingiremu nga senkaggale. Mulimu ebimu olina Bireka Bulesi nebeefuula nga atabiwulidde nabbiwulira. Naye gwe wabiyingiramu nolako gumusalira awo wava obuzibu era. Naye nga mbadde nsaba. Yogera. Mbadde nsaba kunoonyeeko, mbadde nsaba obusabi ompe ku kyanfu nyogereko naye kuba waliwo ensonga endala zitasobola kuyisa wano. Mbadde nsaba busabi sebo. Yakirera okubayo ogenda ofune ennamba yange. Kale neyanzanyu sebo. Godfather Sibitasa. Olungi osiibye otya? Asibitasa nkama. Yogera ssebo tukuwulira. Sobola okuyingira ensi y'emyoyo nga bakadde bo tebakimanyiiko akula yaluga. Kyangu nnyo obulamu kasita ova mu bazadde busigala nga bubwo. Yogera ow'omwana gumba ow'omwana kyali. Tutandike live yaffe. Junior aliwa muntu agire ku Junior ajje wano. Yangwire namba nwanirira bintu byaffe. Nwanirira bintu byange banamba bani. Namugamba munnaye. Ebyo nabirwanirira oli bw'omu nga famire tolimu omu. Basigadde babeera bazze kweri Saidi gw'ogenda lwanirira biriwa. Godfather Jebali. Kale sobola Jebali. Kakati nze mbadde nkubuuza nti wena akakifuna emirundi nze agiringa ebiri naye ebbanga liyiseeko k'emabega. Mbeeranga ndootanga nte niyanga bamukinya naye ne mmala ne nnwana ne nkivaamu simanyi oba kiki kyagala twako endoozi emirundi ng'ebiri. Wakitegeeza mu maaso olaga waliyo obuzibu. Nkivaamu. Mu maaso gy'olaga waliyo obuzibu. Kifamire oba? Ate kati toli kumpi nange sinza mmanya oba famire oba ki. Naye nga kitegeeza mu maaso gy'olaga waliyo obuzibu. Ngera omuntu agwa mu kirooto kiri direct. Mu birooto mubaamu ebirooto ebikweke n'ebirooto ebyeyerudde. Kati mulimu ebirooto ebijja nga ng'okirabirawo ky'ogenda kugwa mu kinnya. Kituufu. Obulamu bwe butambula nga bwe weeraba. Ti mu maaso awo omuntu agudde mu kinnya akola atya? Ayivaamu. Arwana n'avaayo bw'aba asobodde oba ayinza okufuna obuzibu. N'ovaamu. Ovaamu ng'okyali ku lugendo lw'obadde olagako, otuukira mu budde bwe bumu gy'obadde olaga, osigala mu mbeera gy'obaddemu, obulamu buba bukyali kyekimu, ebirowoozo biba bikyali kyekimu oba byonna bikyuka. Ebisinga ebirowoozo bikyuka. Kati kye kitegeeza nti mu maaso ogenda kufuna sabotage mu continuity yo. Kituufu nnyo ekyo kuba nabiroota naye essaawa eno kati
omanyi okubanga okola naye nga family buli kizibu buli kimu kyonna ekituukawo pakitunuuliza gwe bagamba support biki ebyo naye baze mpadde ndi wabweru wa Uganda naye family obuyambi sente nze ndi bweru ndi mu UAE. Ana abaana be UAE singa mukimanyi singa family muzeesonyiwa wade muyina sente ze mufuna kiri awo temuli yoni mwagenda mwasaba asayira mugenda wangaalirayo mugenda contract ya myaka mukole mukomewo naye ne mwagala okubeera nga buli buzibu ekamwe mubuyamba n'okomawo wano ng'olinganga enkoko enkongole nga tolina dde n'ekikumi okuyamba oba oyamba biki kale bambi ebiseera ebisinga baagala fees bwe zityo nga boweerera benkana wano baana bato mulimu abato naye nga tugatta ndowooza muzeeyi okubeera UAE simanya buwarabu si bweru oba oli wano Uganda wanje omuntu ali mu UAE abeera Uganda tabeera bweru kati abaana basooke babajjeyo babateeke ku masomero gano aga bulijjo agategeerekeka gano aga bulijjo agategeerekeka mitwalo 11 15 ate kati ekisinga okuntawaanya buli wengezaako kugamba nti nsiitinga ebbaaka oba nsikeeringa ebbaaka nsooke nkatinge off obuyambi obwo muzeeyi ayomba nnyo n'agamba nga bw'omukyaye ate okuyomba kitegeeza ki baga waliwo wano alina omuzadde atayomba anti alabanga atakyamwagala okubuuza okumwagala nebigenda kuyamba omuzadde mugambe abaana badde ku masomero nga ofuna sente meka omwezi zifuna 2.5 milioni 2.5 olina ebyokusasula byenkanawa siyina byeyamanyi nti biri awo nti buvunaanyizibwa nga nze ng'omuntu naye kati problem evasi contract yo yabbanga ki myaka 2 abaana bali bameka bali babiri ya naye nga waliwo abali mu gundi institution eza waggulu omu ali ku institution eza waggulu bawe emitwalo 5 babamala bayiyiza oku 5 mitwalo 5 naawe okozeseeko 5 emu kitulo gisevinga Uganda omanye nti nja gisangayo nga zange kale neyanziza amagezi gosebo oba tebaagala siina sente bante mu musaala kyafuna migana 5 golaba tuyiya buyiya Godfather nga tannagenda omwambi neyanziza Godfather nga tannagenda abuulira amuweya akalowoozo katono nnyo oyogera ne Spanky director wa Pioneer Shoes Limited kati mbadde njagala omwami ono amanye nti akkiriza obaagaane omuntu ng'anoonya obugagga alina waatuuka nga famire ye erina omulabanga ng'alinga atayamba yafa waliwo stage eyo omuntu wa breaking through ebiseera ebisinga awo olina onyigira ssente zo ng'oli ne waaba wa luganda lwatya tovaako ssente yo because senga toba nazo oyo atleast ali waggulu ye ne bw'omutwalirizaako aga5 n'ogawa ye yekka 5 very good naye bano abali wansi kitaawe ayiiye masajja abatasobola kuyiiya n'abatasomye babaawo naye ogenda kuva ebweru mu abaana abagenda ebweru eyo ku kyeyo ky'omuwarabu mukola biyondi omuntu kyalina okukola mugenda okukomawo wano nga mukutuse okuwoweera ddala stress nyingi kituufu ekyo boolaba ebiseera ebisinga ffe okugezaako okufuna ku ssente twatuuka ekiseera oli nagaana okugamba nti maama omwana yatukyawa nekkiriza obagaana oba oseetinga kuba ssente olwo wootuukeyo ebbanga ng'olina oziseetinga zireme kuggwako kati awo akaseera ako keka abantu we batuukira okukyayira we batuukira okulaba nti tobaagala tobayamba yes but after all wobimaliriza obiseetinga
buli kimu basement pereza bajja kukomawo bakwata. Kuba experience yange esoose sijja kulimba ze wano kujja kukyali ali bya covid naye mbadde sibikolanko experience esoose naye maama kika naye ebiseera ebisinga n'omusajja okula obulungi sente ze zisooka zifa. Ekyo kituufu. Those are the lessons. Zisooka zifa wazuulira ndi bwendiddamu nenzifune nensobi sirigiddamu. Kale bambi neyanziza kamala okwetereza n'obanyina okugenda okuripootinga naye nga nkugoberera nnyo okwagala nnyo. Muganda wo si mwana wo, omwana yakola ensobi n'agiddamu kubanga katala aliyo. Oba oyagala oba toyagala olina omwagala. Godfather. Naye atali mwana wo, muganda wo bw'omugamba kino n'agaana n'akiddamu mutte, bw'alikula ajja kukiraba nti ddala omusajja ono yali ayita mu buzibu. Nina muganda wange nakola bizinensi ng'ali bubi ne mugamba ggwe olina ebizibu byonna kino naye at least olinamu omutwe omulungi mu kino ne kino. Nti nti kale jangu odde wano. Yanziba bubbi ne muwooninga n'addamu n'anziba mugamba tambula. Bawukanye wagenda ganzi njagala nze neeyagala nganzi. Nosooka n'otunuulira ekifaananyi nti ono omwana mukwasa ekyejo n'enzira emabega ye agenda kunnyamba kiyenga ye tewali. Bwana kyoti okukwalibwa kisa butakubba anakwalibwa kisa kuwa ku ssente ng'afunye nti nedda yitamu n'ayitamu n'osigala okuba kikwetaagisa sigala bw'omu mu lutalo lw'okuvaayo sigala bwogu. Waliwo gwe naziwa yaŋŋamba kumuwola naye mpaka kati ye katuuka nazivaako bubi. Omuti nabo omuwola n'otambeera nga toweddeemu aba akuyambye. Woba omutegedde kali nkyakubanja n'akomawo weewole nakuteekako full stop sooka oleete ziri. Sokolidemu. Godfather kambuuzemu katono ono abaana abasatu baalabirira babe oba si babe? Bakitaawa muzaala. Naye musajja gwe olina n'obudde. Ye kitaawo yali akola lwaki kati onoomala ebiseera nga bikuwa ne stress. Ayinza okuba ye embeera y'owaka agifumiitiriza n'agiraba. Waliwo embeera y'owaka gy'ofumiitiriza n'olaba. Naye bwe ngifumiitiriza ne ngiraba ate mulina kugendera ku biragiro byange. Tolina nsonga lwaki osomera mu ssomero lya mitwalo 5 nga nze nkuweerera nfuna milioni 2.5 muli 3 oba muli 2. Jangu wali ku Maama Jona Primary obeera mitwalo 15. Nono naye oli mu college atandika butandisi oba anaatera mmaliriza. Bw'aba anaatera mmaliriza anaatera omumaliriza. Oyo ye zikwate okite oziweeyo. Inetha naye bw'ajja ajje ng'akimanyi nti kati oba mbadde mpaayo emitwalo 2 ag'ono omuto ye alinayo 10 nange 10. Yandifokasinze nako. Naye ono omuto ye mulina omumuggira ddala mu kwejalabya. Abaana abasomedde mu masomero g'ekinakunaku bali wala nnyo. Abaasomera mu masomero ag'ebbeeyi nga tumanyi sima tusoma n'abaani baanira ffenna tuli mu kweyiiya bye bimu naye okweyiiya bali batusinga obwongo. Kuba baatandika okweyiiya ng'akyeyiiya nangeri ki gy'ayinamu yunifoomu etali ngolole anaalabika atya bina n'abiyitamu. Kituufu nnyo ekyo kubanga ekintu kyambobbeza ddala omutwe naye kiyinza kyo kituufu kuba ebbanga eryo nakifunira ngeraageranya ssaawa yakakati gundi zonna pulaani ze nali nseetinze up goalo zonna zakyuka lwa nsonga eyo. Nandi wagwa mu kinnya. Wagwa mu kinnya. Kale bwana. Kyewaloota mulala tugende. Balamusizaako mwebale gyekuumirako. Naye netuwakali mutawa
kale nambe tukulamusiza genda mu maaso. Gye bali ku God. Tukuwulira yogera. Muntu wakayani ofu yange. Yiyo God kansoke banaye mbavuzeeko ku katono olabika yange erikkirya. Godfather taata nkulamusizaako ssebo mu kiti kyo nze nkwebaza kubanga onkolera bingi bwe nkulengerako wonna bwe nkulaba wonna wafuukanga taata wange mu bigambo by'ofulumya eby'obuwangwa ndi proud era webale kubeera ng'olina ebigambo oluusi by'oyogera ne tubisheyaringako mu maka g'abeewaffe olw'ensonga ezitali emu oba endala ne basobola oziwuliriza. Thank you so much. Nyawo. Yes, sir. Naye nga nze nsinzidde wano kata. Mba Masaka. Hello. Gye bali ku ssebo Godfather. Hello. Kana je wale kwa sembayo. Mumpoli. Mbadde nze ninamu waneno ekizibu kitono nnyo kye njagala okwebuuzaako. Nze